Okwenja akalulu eri abeegwanyiza ebifo mu palamenti ssaako n'ebifo by'obukulembeze mu gavumenti ez'ebitundu kuyingidde olunaku olwokubiri wano mu Kampala. Naffe tutalaze ebitundu eby'enjawulo okulondoola kampeyini bwe zitambula. Ekamwokya mu Kifumbira 2, Minisita wa Kampala Minsa Kabanda watandikidde okunoonya akalulu ku kifo ky'omubaka wa Kampala Central. Ono abadde wamu n'abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina ki NRM abeegwanyiza obukulembeze mu Kampala okubadde Salim Uhuru n'abalala. Ayagala muntu mukozi. Kampala yeetaaga abantu abakozi. Kampala yeetaaga abantu abagenda okusakira abantu. Kampala yeetaaga abantu abali soba nga bajja kwogera eri abantu nga bawulira. Bane mu testinze ne mulaba byenkozeeko. Enguudo nzikoze, obutale tubulongoosezza era tulabyeko. Era kujja door to engage tuwaye munammwe for the good of NRM. NRM oye! Museveni oye! Ate bana NRM okuva mu ggombolola y'e Lubaga bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Kitebi Primary, bano nga bakulembeddwa wamu abeegwanyiza ebifo mu kitundu kino. Amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja atutegeezezza nti baagala kwezza Kampala ne Buganda awamu ng'ekibiina. Lwaleero ng'ekibiina tulina structures ez'abantu asatu ku buli kyalo. We twogerera wano e Lubaga tulina abantu abasoba mu 4,000 aba buli kyalo era be tukwasiza obuvunaanyizibwa okuba nga banoonya akalulu ka NRM aka President Museveni n'akaba flag bearers bonna tulina obukakafu nti ku luno Kampala tugenda giwamu. Nti abantu balabyeko ku mazima balabye ekituufu so okusalawo kwammwe nga mmwe abalonzi kuba amaanyi gali mu mmwe Ono agamba nti gavumenti ya NRM ekoze bingi mu Kampala wabula bannakampala tebaganyuddwamu kubanga tebalina bukulembeze nga bannakibiina kino mu bifo by'enkizo. Nti ettundu lino erya Buganda naye ne Kampala yennyini nti lidda mu mikono gye NRM kubanga ebizibu abantu baffe bye bafuna biva kuba nti balina ababaka abatasobola kubasakira, abatasobola kutambula, kulondoola na kubanja bye bateekeddwa kukola. Ate bw'aba NUP abeegwanyiza ebifo mu Kampala mu nkola emanyiddwa nga Kampala Umbrella Campaign, olwaleero bakyaziddwa omubaka yayeegwanyiza ekifo ky'omubaka Lubaga North Abubeka Kawalya. N'abakyala ab'amaanyi abagenda okulwanira eddembe ly'omuntu nga bw'aba ng'alina akataka ke ng'akasigaza okutuusa bw'akakolera mu kyaba ayagadde okukola. Oli bw'atunda mirembe atunde naye nga tabanyigiriza munyigirize. Akulira oludda oluvuganya mu Palamenti Joel Ssenyonyi agamba nti ekisanja ekiddako baagalisira okuliteeka ku buweereza obulungi obutuuka ku bannayuganda nga kw'otadde n'okukuuma eddembe ly'obuntu. Mulowooza nti enguudo z'e Kampala wano zenfu zokka zaafiira ddala mu ggwanga lyonna. Abantu bagenda eyo mu malwaliro teri ddagala. Batwala abaana baabwe amasomero mafu. Abavubuka nga bamutalina mirimu wano e Kampala, kyekiri engulu, kyekiri ebugwanjuba, ebuvanjuba, kyekiri buli wamu. Okuwenja akalulu eri abavuganya bonna kwa kugenda mu maaso okutuusa omwezi ogwa January nga 13. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.